Yes, welcome to the show. Basebode banyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Noordeen Ntege wamu ne Megatron Media. Muzede Megatron gemanya andi ne Noordeen Ntege nako lwalyo no bwetu tandise basibe swawumu ekyana kyagambye kiti kiriwa mbo okusiba lwaki kyo tekisiba kyangambye nti sijja kyangambye kigenda kulya kisibo kino ekyabasiramu kiridemu n'ekyabakatoliki ngamba ndikalonda yakiyamye ne byegatta kigenda kulya kirira kino kati agamba abiri alumu anti waliwo oli yali ati mbakutemera kati waliwo omulala abo tebalina mmere emmere eriwa n'efatulo oba kinsereko oba kyama emmere eriwa n'efatulo Nsereko kino ekyesibye Kawempe kino kyabukedde aleka naawe leka sinza butalya ne musomesa hitman tomumanyi ntedda tewalinga mmere ambwa abawarabu tebayina mmere kati nga balina ogikekkereza kati sayino yakutereka mu byati ne mugamba katonda oli musisinkana mungu kimafi ano oyo musanga mu ggulu musale nnyo emisango ate nze ngusaze bino byetukola mungu yabitugamba bikola singa nze mba nkutumyeyo ekyange nti kikole kuba obusiraamu bwangu bukugamba ayina obusobozi obusiiba kola ki atalina busobozi tosiibe ekyabantu tebakimanyi yatandika okusiiba yasiiba omwaka oguwedde naye guno ayinza obutasiiba anakasana guno asiba abuukamu nti ayina obulwadde yali alwa gawutu kati bwasiba ebbanga tamira mpeke talya amaliriza ate afunye atake nkamu naye kati asibamu olunaku naye amalako last year tujjukira nasibukiranga wuwe nga tava na waka bebekulu asiba ennaku kati asiba ennaku n'alyamu tugeze lumu okurikavalinga naye nga asibira ddala n'osanga wakanga kyekyo ate abaana be bo basiraamu nnyo bw'osanga famire abaana nga balina eddiini nyingi omanya ani yagibateekamu abataata omanyi nti nno mutabani we eva buli ttiimu gyabeerako yabayimaamu waayo alfa salfa eva abeera imaamu wa ttiimu so kitegeeza abakojja bange okitegedde kitegeeza nti taata aba ekintu akyagala akiwagira yeseba tunnabuuza ku bantu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwasuze mutya mwasibe mutya byonna gye musinzira okutulaba Noordeen Ntege tuli mu swawumu tutambula mpola mpola abantu nno batusiibuludde abantu waliwo abatusiibu atosiiba ate sisiiba moze musiibo tebalimba gwalaba gyembeera iye mbeerawo nkusanze olya nga ndyaki bintu oyina obukakafu iye wallahi bumpi mbuuza wanti bumpi nkunyekamu mpunyamu mumwonona bigundi ogenda kunyononera sawumu eno ane ekizibu kyennyina wensiba ekyabasiramu wensiba ekyabakatoliki wensiba ekyabasiramu oli kiganda wakiri ekivubuka ekiŋŋambye mubadde aba tewali mmere kiri ekiŋŋambye nti kigenda kulya kino kigenda ekiri naye banaye nina kampeyini yange natandise okusibulula ku bantu nina abantu abampeereza kantu naye nsibulula nyina muganda we bamuyita DJ Benazo abamumanyi wa kamiliyoni oli eyampa engatto yani ye Nsereko Drew ali mu America naye kikuliko ebyo agenda bikola nayambala ngatto zokka ngenda mugamba nedda mpoze engoye naye okusibuluka nedda mmozi nedda tuli wamu togenda nja kuwaako naye kyeŋŋamba sisobola kuli kino kibiina kyokuddewo si kibiina mbadde manyi kibiina manyi kyembadde ngenda okukola kyewankoze eri bagule ne baŋŋamba nti bulijjo wali tomanyi badde ku bakirimu aba ali nze ndi ku kimu tulaga obukakafu mbu kiki no ishu eri bweti nti singa bateekayo mu America nti Megatron Media nga waliwo ekintu ekigira nti oli n'agamba nti nze kampani se Megatron Media mu bwangu nga balamu yakola otegedde nti legal obo yabannannyini naye nga reality bwe bakubuuza nti pulaani yiino Megatron aba alina kyagikoledde kwezi n'abeeri n'agamba nti
naliko ko mu program za Megatron kati njitutte nagiwandisiza ne government ne stamp tutu ekibiina kyakyagala kale omanyi lwaki sikyagala ekibiina nakikola ekya Equity because naina cause era up to today abantu tebanoonya kibiina banoonya nze so nze si ne meya simuyinaako buzibu ambadde naye netukuba banatukubinga amuwagira banabadde musajjufu nga muwagira sisobola mukuba kyokanga tamanyi mbu ngenda tuuka nefuula nti nefuula kati yabadde amayindi ku sendi mugambye kiwakulabu ng'asanyuka tamanyi nti nefuula nze ni musiraamu nze nefuula siyingirira omaye ebintu ebimu obirekera omuntu kakati abantu nina essimu eriwayo nkulaga abaana be nasiibuludde eggulu bali ewakiso nga saategeddeko mpita mabega no bampeereza wa akasente nembatwalira baana sinze kankulage Benazo liwa Benazo somero ddamba kandi kuzanyire ye maama simutedduka dda newe nkukubira nga tokwa seka Noordeen Ntege ebazubaka baffe kututuuseeko babamebe zodasinya Asekeredde school ewakiso tukwebaliza ddala kyotukoledde sponsorship bobo baana mwebale bambi abaana b'essomero abo abantu batunuulidde nnyo emizikiti n'ebifo ebirala naye waliwo amasomero nga tegalina ebyaddala busobozi nga bw'osiiba kati saawa emu etuuka neewera ng'ekiri ku kiyungu kawunga bakali kabaweekali abamu tebabiina nga ekiri ku kiyungu ate nga waliwo amasomero agafumbira ddala obubi kati onye kitegeeza okulya ennaku asatu tomanyi obakkirira tomanyi obaaya muleke tetugeya abantu mulabye nga tomanyi obajja oba agenda ali bwati ng'ekisibu kigenda tukireke kisiibo muveeko muleke nange mulaye neŋŋawo Katonda amusaasire kigweko ndooza nga zengulu aba yetula nnyo ku poti gogolo ejjo nabadde n'ennambwayo kati mbadde n'ennamukasa ne mugamba mufaananya ekintu kimu n'ennambwayo kutambula nga badda beesindika bati bonna bubina tewali woole batambula bati no bannambwayo kalekaleko nze toŋŋambira ku jjeni kiri bwe kiti draw kale aji buli omu afawo ne munne wootabadde kati abaagala osibulula abantu bayitawo ennamba kweziri bakkubire bankubire nze bateekeko buteesi tebankubira nnyo anti bateekeko naye okusibula abaana bantu bakuba essimu n'abantu ba individual naddala banemmozi omwana muleke yakula bw'atyo si kusalawo okweyo tusigale mu kisiibo bazadde omwana omutwe alina amasiga kati bagamba omwana omunyiganyiga ndeka akutesebwe mukiwato kyokweyo kiri naye nga moze twasiime abantu basibulwe mutuweereze ku namba 0701 558563 070 m 55 85 63 ne wansi awo bweri gwe namba uweerezaako gambe njagala kusibulula ne bwe ziba mitwalo 5 oba emika wakakadde kamu abantu be basibuluka gwosinga okufunamu yes aj katwandikire ku nsonga ya Nsereko kozi yani eddala Nsereko Moses ono nabadde mpita ayita erungujja lutalo luli awo erungujja ab'ekikabanyiivu yesimbyewo olungujja anti weerungujja oyo si lubaga oba rubaga ebyo yesimbyewo olungujja yava lungujja era yali mmenti okwesimbawo erungujja nga muzaale w'erubaga kakati we yalabye kano akanguwa n'agamba kansooke nkwate kino nadduka ekawempe wano Nsereko kati saawa eno okusinziira ku batuuze ku bataka ku mikwano ku ŋŋanda gye bamuzaala imbu
Nsereko atunze tunze buli kimu atunze tukino na kino bw'alaba sedezo obubookisi ziganye ng'atundayo akataka bw'alaba ng'atundayo agenda atunda era kati famire buli amugamba nti ye musika kati buli amugambako ng'amunyiigira ongambako nga nze musika yo yinza okumalako nange mbanoonyeza naye nga bituufu mbu ne wabaddeko audio girina ng'egamba ono omukyala waawali ku mobile money ng'eyanyumiriza emboozi era agenda nakundeetera abantu atunze ebintu abimazeewo sente aziteeka mu kalulu sente agiteeka mu kalulu alina okukawangula naye anaakalya namulabye ayingirawo ku gundi yabadde ku BBS n'ebibookisi bye najja ng'alina emigugu ayina naye mama Fiina nabadde njogera ne mama Fiina naŋŋamba ye gwawagira bannani nazaala salaamu aleikum njagala eddakiika 2 katono ndi wano nyina interview gye nkola badde ŋŋamba abantu nti mama Fiina awagira Nsereko kituufu si kituufu owagira ani omutuufu yenna nayitamu Mama Fiina ale ati wagenza okuzukuka nga osazewo ayitamu yenna nayitamu tujja genda naye kikulu twagala mubaka Nsereko ki kye yali akusinza okukusanyulako Nsereko katemba oyo gwakola katemba gwakola ekooti ya jjajji ya kitaawe obubookisi bw'okusevinga emitwalo 10 kwegamba omulaba nti ayaayaana bambi ayaayaana kubanga yatuuse n'okugamba nti yalina ejjajja bagenda ku kyaki yasanga ebitooke babisimbi n'abuuza jjajjaawe nti jjajja ebitooke bino babisimbidde ani jjajjaawe n'amugamba nti mubaka omubaka ajja ebiseera bye yali zimulamugwanya n'amugamba nti okubeera omubaka kintu kya bbeeyi nnyo kya muwendo nnyo ati Nsereko n'agamba jjajjaawe nti one time ndifuukako omubaka mbeereko ow'omuwendo kati mu bulamu bw'ensi eno tulina abantu abalina ebiruubirirwa nga ye agamba nti ne bwe kiri baki ndituukako ku kino kati bwe namulabye nga aze Kawempe ng'ayaayaana ne ngamba osanga ekiruubirirwa kye kye yava mu buto ng'apulaani nga kiyinza okutuukira Kawempe kati nno ekizibu ekiguddewo ekiruubirirwa ebintu bya jjajja abimazeewo abitunze abeera attaka abula diteeka mu bibookisi alitunda ddala bw'osanyuka ng'akuwa ebiri era nakoze risaaki nnonye wabenza kampeyini nange ŋŋendewo omusanyusa ndowooza ng'atundako hafu ku ttaka nkugambye yagambye jjajjaawe yamuwa eka 10 emalangala omanyi mufolowinga waŋŋamba nti omufolowinga buli kateekayo nkalaba bamuwa ettaka malangala yekiriwa mitiyana eka 10 n'agala yesi mwavu kati nemanya nti sente awo weziri awo sente weziri wa Nsereko weziri tazze lwa sente azze kugabira bantu mbu neerungujja eno bajjajjawe yalinayo kwobuzaale mbu liri katale anti mu byonna alaga mu ndaba y'omulaba ng'omwavu naye ate mu byayogera olaba nti alinawo ettooke famira nti ate yatudde nega Nsereko tutta omalawo ebintu
Noga Nsereko tumalako. Bana akaluwa kanagwera. Era family yo eri mu kusaba balonde kigwe aja. Akaluwa kanagwera nga Nsereko. Nkugambye. Oba pangisa katwe kubanga. Agabazina ina widde ko baga Nsereko wabeera tibobula sente. Nkugambye Nsereko oba kati nenge kigene kati gwo mu amagezi kigwenga kubaze mmanyi gwe muwagizi namba emu ne Rosette oyo ampage n'ebindi ni kwadde n'ebiri banna mpagire gundi ani mpagire Nsereko yetu naalya ate mu kikwatemu wabeera kyokwatamu nekikutuga omulwadde najja n'akusaba ssente ziraganziriza jjajja tebyakoze kubanga nze kyemmanyi ku lwange ng'omuwagizi wa Nsereko lukulwe ne Rosette kyemmanyi nga nze nti omusajja bw'asituka n'amalirira nti ŋŋenda kukola kino ne waba tawangudde buli bedda ajja kuwangula aliwo omusajja gwe naabeeyo emitiyana yesimbawo emirundi 10 emirundi 10 nga yesimbawo n'amaani ali akalulu ogwe 10 n'akalya teyapowa kati kitegeeza Nsereko ne waba tayidde kalulu ka Kawempe agende mu maaso yeyongere nga munagamba omuyizi nti ogezezza andi kati obuzibu okugezaako kano kokkakokka ebintu biweddewo ani nkugambye erungujja babbulooka onaayisa munno onaabakkirira onaayambuka mukatonda famire yatudde n'abagirayo eddaame nti nze musika ate nekyabadde akyewaniramu Nsereko akalu kalime musuula ku kyokya babadde bakaya naawo famire etudde najja ne kooti ze nga bw'oziraba n'asikayo eddaame n'abagamba soma wano wakati wano wasoma ki nti omusika wange Nsereko Moses n'abagamba komaawo mupime wali oliiba kati bw'atawanguye tugenda kuddawa erinnya lyo nno lyafuluma dda eryani nze mpagira buwagizi ng'omuntu wabeerawo omuntu akunyumira byakwe kati nga bwolaba omugenzi Segirinnya ti namutandikirawo mu kusookeragana ne muwagira mpaka ne mu kuwangula kati nze Nsereko ebintu byakola bibadde binyumira naye sinnabeera nnyo ti ngenze eno mu kasenge ngenze mu lusirika naye nga bambi bw'aba alidde tewali mutaawana naye ate bw'anaalya nga awantu atunzeewo nga ne miliyoni 2 yazitusuubiza nti agenda zituwa kati anaaba asigazzaaki ate nno yeewaako ne tayimu n'agamba 225 226 bwe bubaka bwokka bw'ayagala ewasukkaawo alinga agamba ye tajja ewalala ayagala wano n'embusajja mugezi amagezi galiwa mugezi muyinza okulowooza nti awuka erungujja ng'alina n'awalala wangi musajja mukozi mugezi ebyawukana obukozi n'obugezi byawukana kati ye alabika musajja mugezi naye nga ndaba akaluke kawulayo ennaku mmeka ndabe wiiki ng'emu n'ennaku nga 3 sika 16 14 awo kengedde wiiki ejja tujja genda ogiwunzika ng'omubaka alayidde kati kitegeeza aba alina okunoonya sente nga mmeka mu nnaku 10 yeebuzeebuzeemu ettaka talitunda ttaka alireke ettaka alireke yeebuzeebuzeemu abe nga mu nnaku 10 ensigadde abalunzi abagendamu ennaku nga 5 naye kati gwe nga munnabyabufuzi kati kikyayinza okukola Nsereko okuwangula anti akalulu sikakutegeeza nti olina kuba na magezi oba olina kuba ng'oyogera nnyo akalulu ka mukisa akalulu ka mukisa
omuntu oba oyagala oba toyagala akalulu ka mukisa. Ne bw'oyogera ebigambo ebifaanana bitya, ne bw'olaga abalonzi n'ofukamira nga toliiko mukisa. Basanze bali bawaata emmere ne bawaata Nsereko namulabye asanze abooza n'ayoza. Nalabye awo tunga amakanzu n'agaba balina amakanzu agakutugira mujje nga tunga. Nsereko asikudde entebe akatebe ke bambi atamanako. Naye Nsereko alina amaanyi. Ebintu byako Noordeen amaanyi tegalya nkugambye akalulu mukisa kyokka. Tekiriko gamba nti yogera, tekiriko gamba nti anaatujjukira, tekiriko gamba nti anaatumanya, mukisa. Kasoba n'omukisa ne bw'oterera obuterezi wali n'oseka bususi kalulu bakuwa. Kati kankuwa ekyokulabirako kya Katolu Bwama. Katolu Bwama yawangula akalulu akasooka ayinza okuba teyasupendinga na miliyoni ziwera 2. Ng'ayingira n'agendererwaga n'agaba mumpa mulekeyo temulina kimuŋŋamba. So akalulu ka mukisa kati waba agenzeeko bw'aba yatambuddeko n'agenda mu bibbo by'abajjajjaabe n'afuna omukisa. Teweekanga ng'akalidde. So gwe guli omukisa gw'oyogerako. Gwe nkugamba nti empeka y'omukisa emu esinga ttani z'amagezi 1000 z'olina, esinga ttani z'amaanyi 1000 z'olina, esinga ttani z'ebigambo 1000 by'olina. Omukisa guba mukisa. Omuntu alina omukisa Noordeen abayitako ne mubeera abantu 10,000 n'abayitako n'afuna kyayagala ate era n'abayitako ne musigala nga mutunula. So kati akalulu ke Kawempe ekikakubisa omuntu yenna anaakalya mukisa. Kuba mbadde ndabye abanuupule nga bakola campaign. Nyinza okulya nga Nalukoola agamba nti ab'NRM batandise dda okwerangirira nti bawangula dda bannange ekyo mukikomye oba mwagala kutubba ne ŋŋamba Nuupu ng'akalulu kano ebadde kali mu liidi ekyalina okutya ku NRM. Akalulu nga bwe nkugambe nti guba mukisa. Okutegeera bamaze kulangirira akasemberayo ddala. Bamala paka le bagamba nti abaami n'abakyala gundi yawangudde naye nga tebannakawangula togamba nti todda Nuupu tetya ate tira ki tebabaawo kye batya. Nalukoola wabanga alina empeke y'omukisa agenda kalya. Bw'aba alina omukisa agenda kalya. Wenkugambira nti ebintu bino bya mukisa otunuulira nga babadde obutuufu senga kyabadde kiri direct nti omukisa guba mukisa nti omuntu alina omukisa. Oyo omwana yali badde afuna kaadi ya Nuupu aliwa Luwemba Luswa oba Luso yoyo era y'omu musajja atobye n'asiramuka n'okusiramuka nti olw'okuba Kawempe y'abasiraamu. Naye era kaadi teyagifunye. Omukisa tagulina. Ayinza okuba agulina nga oli yafunye omukisa gwa kaadi ng'ate onajjafuna omukisa gw'abalonzi. Nakyo weekiri. Nga bwe tugambye nti ojja kwekanga nga Nsereko kaadi naye yagifunye ng'alina omukisa gw'abalonzi. Ng'omukisa ye gumuli mu balonzi. Kati ebyo byonna tulina okutunuulira. Kati awo tulina bateekeramu tulabe ani alina omukisa. Tujja kubeera ku ZTV tulabe, tujja babeerako Noordeen tulabe ani akawangudde ow'omukisa kuba ani akawangudde kwabo abasatu bali bana abasukkamu bonna bazze kukola ki. Waliwo omukyalo omulala alimu, waliwo omukyalo omulala, waliwo ba independent babiri. Ffe tubala bana, tubala Nalukoola ne tubala Nsereko Kalifa Ganaga ne tubala ne nono gundi ani Nambi
ne tubala n'ono gundi naga andi ye Kalifa aganaga kati kitegeeza bali bataano be tubala bakasa mmeme ewali embiranye bwe wali embiranye kati ziri emperekeze zo zisigaleyo nga mperekeze zitamanyi owerekerwa omugole asula mu kisenge kirala gwe noddayo oyinza n'owerekera ne bakubulako bowerekedde ogenda okebera nga bagenze nga bakuttewa ne kati abantu abo kati ba campaign manager babawa magezi ki ekiro ekyo abaliwa aba batera okubeera emperekeze mu kalulu ne weesanga nga newaka wooyita teri akkubira nduulu anti kati abasinga obungi essuubi kyekugambe kiri kyensoose nti eriyo omuntu alina ebirooto bye newankubadde ng'ebirooto biyinza obutatuukirira naye gwoba nakyo nti nagendako ku ballot paper nagendako naye oba omanyi nti anytime nja kuwangula buli lwokayingira omanya nina okuwangula omwoyo gwo n'obwongo bwe obukugamba nti oweesimbawo olina okuwangula kati be bano abajja n'abeera ku kya pulezidenti Katumba woye n'abeera nga Senkubuge bwe yeesima ku kya pulezidenti kati omuntu yagane naye kanneesimbewo tulabe nino abo bonna banneesimbyeko babe neesimbye nabo nze mbasinga obusobozi naye nga toyina mukisa tosuubira na kukulembera mu dduniya muno kwegamba abantu balina ebirooto byabwe naye ng'akalulu k'ekawempe ow'omukisa ajja kkalya nali ndowooza Nalukola tajja kuba campaign lwaki Wanuupu ate Wanuupu ayinza obutakuba campaign ye kiba kyawo eyowa okwova kati waliwo ayinza okuwangula waawo Noordeen bannange tube bamazima awo Nuupu erina kwera bwezi bijjawa nze nga nze amanya amazima galinzisa bwento bwenkiraba nze ekyo ndaba kati gwe ndowoozayo nga gwe omuntu ntera okubanga owagira Nalukola si bwe kiri nze nno mpagira Kalifa kati abantu olina endowooza kati omuntu n'oba ng'olina abantu b'ogamba nti abantu bano banjagala nnyo olina obboogeramu obalaga ebirungi by'ogenda okukolera abantu era ensonga lwaki olaba nti pulezidenti wa Nuupu asetuse najja n'akubira omuntu wakaki campaign nti banayimuwa akalulu senga kyali bwekityo senga abantu banoonya obululu kati olaba nange asobola okuyamba ensi eno era bwenzija nenyonyolako nti banengenda bakolera kino naye Amafiina omanyi naawe nno ebbanga limaze naawe oŋŋambye ebintu kamaala nga totuukiriza by'oŋŋamba ekisooka mu kalulu ka 2021 nga kawedde nakukyaza ne tuteesa oddeyo osome ojje ku bwa mmeeya Rosette yaliwo mu maaso awo ng'atudda akijjukira bulungi wakomyawo enteekateeka ezo naddayo P7 n'engikuwa Maama wakola otya kati nedda balina bye babakolera ebirala Maama Fiina lwakuba gwe otya naddayo ne baŋŋamba nti ate si weerwaneko ne bw'oba musiru ate si otegeeremuko akatono P7 yo gituule zino S4 ne S6 basobola bikupangira ne babikutuulira n'osomaasomayokko n'obaako ky'otuukako n'ogendayoko ojja okufuna ow'oluzungu ajje ewaka akusomese P7 lwana weekake otule P7 eno okuleki ogiyite P7 engigwa nenzikakkana nensirika naye nga zijja kudda mu bantu be nagamba nti ngenda kwesimbawo kubanga olaba P7 ennemye P7 Maama Fiina lwaki totuula ey'omwaka guno olaba oli omwami gw'oŋŋambye yeesimbawo emyaka 10 naye nno erabika erinako emyaka gy'okoma ogituula atayina weeri olaba foomu bateekawo obubokisi ne bateekawo fast seating n'okatiikinga bw'oba ogizzeemu gwakubiri ne bagamba tiikinga mu kabokisi akookubiri
kati buliwo nga bonna bayinza baleka bakuwa emikisa ena obazuulira ddala nti kati bw'ogenda mu gwokutaano ojja ggwe eddalu ate nze natuula lumu aye okumanya ebyokugwa bizibu natulira mu ssomero lya mukyalo eyo kati essomero lyomukyalo lye lyakusuula lya mukyalo baŋŋamba ojja kujooga baba omukyalo ojja bajooga anti kati bo osobola obbajooga n'oyita naye bwe bituuka ku yuneebu ate amasomero g'omukyalo egamaakinga bulala eyeerowooza tebategeera era omwana omusiru n'omujja mu ssomero lyo mukyalo n'omuleeta mu kibuga mu masomero agategeera bayinza omuwa 3rd grade nga balowooza bamumaakinga bagandooza yagize bw'ati naye bwe balaba nti kalangaala eno ewammwe eno ku kyalo kyewammwe wa ebulenga ekyabazaala peeni agikwata ategese kusaza busaza bifu kati kyekya-ddamu mwaka guno Maama Fiina olaba wetulaga wano ensi eno ejja kunyiiga nnyo nti balabanga singa oli mu bukulembeze abantu olaba obikola tolina akuvunaanyizibwako n'oga bannange ono kasasiro yagize abantu kanyambeko muliro gwagudde guno n'oyamba ab'e Uganda nagenza okulaba n'omuvubuka ono wa America Phantom ng'anyumya Maama Phantom omutegedde ali mu America yali gwe baali baasiba n'agamba Maama Fiina n'ayamba munnauganda ali e Uganda n'ayamba ali mu America n'ayamba ali e Dubai kati kubamu akafaananyi ng'ayina bajeti ng'asobola byonna ekintwala mu byobufuzi ki si bufuzi buweereza anti empaamu awo kubanga bw'oŋŋamba nti byonna nsobola obbikola nga nze nyimiridde nga Maama Fiina musomo gwali mu bwa pittu n'embikola ebisinga kiti kati mu budde buno mbikoledde emyaka giringa 2 ani kati bolaba byokoze Maama Fiina okozesa ssente zo tuli mu mbeera nga waliwo ssente azite eziri mu gavumenti nga zakukolera abantu bali ne balyandiye alize nkugambyeko nti nkooyo okozesa zange no tugamba osigale ng'okozesa ssente zo ne ziri ozituggireyo si zitugabira kati gwe olina omutima ogulumirirwa bannayuganda enjagala okunnyonnyola n'abantu bonna nti omuntu okulowooza nti bw'obeera munnabyabufuzi lw'ogenda okutuukiriza obuweereza obulungi ekyo kibi kyemulina okumanya Noordeen n'abampuliriza nti abantu bakyuka Maama Fiina oyinza okumulaba nga muntu mulungi nga mulungi abaddewo nga mulungi naye bw'ayingira ebyobufuzi n'amala okuwangula ne peyini gy'ayitamu abo boyogerako babeera mu kampeyini naye gwe ekintu okikoledde emyaka 2 anti kyetugamba bano baba n'ebiruubirirwa kati gwolode ffe tukuyinamu ekiruubirirwa gwe tokirina tukusaba otusaavinge lwaki gwe teweesimbawo n'empagira ate nze mbikola byokola gwabikola nze banne ebyobufuzi nze nebyendiko temuyingiranga ebyobufuzi mubeerewo awo kale tuweereze Fiina ani gwe Maama Fiina tuweereze Fiina ayinza okwata omwana wange omuteekamu eyo katemba ajje kubaoma n'emuppi wa kiso avuganye n'abakazi ab'emyaka 6 bamuloge ye ate aloga weewaabwe bamuloge batandika okuvuma batandika okugirayo obuntuntu batandika okukubamu bukatyuni olaba butukubamu kati nga tetwesimbye bwe tetulina kifo kye tuwaagala what about bw'ojja kubanga ekiteeka nze bwe nzija mbanja kuwangula ekyokubiri Fiina bw'ajja bajja kuwangula kati tubeere ku bivumo ebyo ate bivumo ki ekivumisa abantu butakola naye kati Maama Fiina gwe kubamu akafaananyi abantu baakowa abantu b'NRM olubanga libali bafugira abamu baabakowa sijja kugamba bonna naye Maama Fiina atembeeta Museveni okuva ku Mande paka Mande abantu ne bagamba oyo tufa naye olw'ensonga nti Maama Fiina abadde kyeba preachinga enjiri gye bawa abantu ye Maama Fiina agituukiriza agamba tukolere abantu
n'akikola tusakira abantu n'akyesakira fere tumanyi gy'ojja ssente zo naye otuddiza oddiza bannayuganda Maama Fiina teri byoli tukolera mu myaka 10 wabikola kati dda kati kyotegeeza nti abantu bonna bennyambye teriyo banvuma anti kye bayita abantu nti bo mu butategeera bw'abantu kati togamba nti olwokuba Maama Fiina nti akoledde abantu Maama Fiina ayambye abantu tebanvuma ekya neggotubinga banvuma naye kati abakuvuma bafundikira batya bafundikira bubi kubanga abantu bennyini bavaayo ne babalumbagano bafiirako olw'ensonga nti bo bagamba nti ono baba bagamba ono agudde eddalu ono tategeera ono afaaki n'ensi okuvuma Maama Fiina okuba kati obugu bw'eddalu mu nsi tebuliggwawo kaakati kitegeeza nti baabo naye tuli kulevu waliwo omuntu abasinga okubungi bavuma muvume kale ate waliwo abavuma Maama Fiina nga bagamba nti kamuvuma ndabe abantu abasinga okuvuma Maama Fiina bagamba era abamu nze nkulaba nga walemererwa bategeera kebaba n'abasawo abaganda baba bakuvuma obalabe obatunulemu bagambe nti Maama Fiina anvumye kamuyite muweyoke muwaayo oba njogere tube nga tutambula ayagala afuuka ekyo kyoli kati n'anoonya mu bulungi nga tekijja kukola naagala kanyingirire muyingirire n'aluka n'okugamba nti kati nze nafuuka opposition we bw'ayita ku Masaka Road nze nkwata mukono naye ng'agenda mbalala naye nga Maama Fiina kiguvuma n'awulira n'akuyiba andi kati abo bo tebagenda kuggwawo Maama Fiina vaayo yamba ensi weesimbewo kkiriza tuula P7 omwaka guno tuula P7 omwaka guno ogujja gundi mu kikajjo teri gundi ssomero ddungi gyeriri baliyita sita ola ne Taxi Academy eri awo Namasuba kati tukotya kwewandiisa nze ngenda nkugireyo empapula naye nze nswala tofaayo ogenda kumpa nedda ngenda kufunira international school otuulemu nga bo tebamanyi kyoliko ojja n'ebyokulya byo netumanyiddwa mu nsi muno otuule P7 n'ogimale Maama Fiina ogisobola bajjo yaddayo n'asoma naye aswaza essomero gy'asomera buli lunaku ayogera bifu banaatera omuyita bamugambe bamuddize fiizi ze bamugambe mubeera ne bajjo mulabanga bajjo totegera bajjo musajja mugezi ategeera naye ayitirira bajjo musajja mugezi lwakuba mu abatula naye ku paneyo temusobola kwetegereza bigambo byayogera naye Maama Fiina kati ffe otunenya musango kife naye ani asinga okuyisa mu bannaabwe amaaso mumusumbu abayogera kino ono n'amusuma abayogera kino Yakobo n'amunyola ensingo Maama Fiina nze ne bajja ani asinga okuyingirira mu nnebera w'amazima musumbu wa bajjo mukireke era banekantu sobaka buno mulekera okumanyira bajjo tutya omusajja abayogera ng'atandise omulamu omutuufu gwenyini ne Maama Fiina oyagala omuntu alimbe tumuleke gwe n'omusuna Yakobo n'amusuna wakka essimu naagi bugane mumufuula ekintu naye nga senga aba atudde eka ng'ayogera omusajja mugezi ku rediyo mulungi nnyo ku rediyo tagambwako ku TV lwabeera omubi avaayo n'asituka n'ayita ne mu kamera n'asituka n'agenda kati kyoba toyagala tumugambeko ayagala TV mbwe mutunulemu ng'ayogera kati oyo bwotu kati ne bagamba kati tuteeke ekifaananyi kya Maama Fiina gwe twogerako olabe mukiggyeko munteekeko nze bandabe kati oyo omuntu kyoba oŋŋamba tuba tukoze musango ki simanyi alina omukyala buli ndooza myezi 3 awasa n'agoba kati bw'oba ombuuza alina bina baby namuvuma alina omukazi gwe yamulemesa bajja yagala kwane ku ssaawa 2 ku ssaawa 10 akufune era bajja nti atambula n'obukebera omusaayi oba okimanyi okimanyi oba tokimanyi era n'alaba ku rosette oyo nkimanyi yajjako ku fasti
ku hoteli wali ewange Ematugga n'atumya omuwala n'amuga kamukebera omuwala n'agaana bajjo n'agaa seetulisizaako bomu kujjako omusajja nga tannakukwana nakukwana ate era ne loja agiyingira tannasasula amala kuvaayo kaakati bajjo tuli ku mpawo yaki kwe tuli gwe abantu basiima buweereza abo oli kuki oli ku live siri ku TikTok ndi ku live ndala oli ku live yaki YouTube oli ku YouTube atonjogezaako bajjo ku YouTube gwe omusaasidde n'ogamba yaddayo n'asoma agenda ku nze kasapati yaddayo nange ensobola naye lwakubange anti kati ddayo alabira ku bajjo kati oba muteese ne kali kakwanoko kootayagala kaliwa nako kapifo kaliwa Abitex mutuule mu kiraasi lumu tongattako naawe siri mu kugatta kyentegeeza nti nno engeri tongattako ndi mukazi wa buvunaanyizibwa tongattako nze ndi mukazi wa buvunaanyizibwa bwe wali olya ssente ze wali tojjukira nti oli wa buvunaanyizibwa nga zimusabako ssente ezo wategeera gye zivuddwa tewamanya enda nedduka n'okudduka yansanga nagundi wano namuŋŋoona kulawunda bawutu nali banansana wali nga ŋŋenda bweru n'azireetera namuddoola n'ampa ddoola oba zaali kakaaga kwegamba lwaki temuddayo mwembi ne musoma nani ŋŋamba buli omu asoma ebibyo kyembadde ntegeeza engeri gy'oti okuddayo ng'ogamba nti oli muntu mukulu ofune omukulu omulala musome ate mubakulu bongattako olina kungattako Abitex ntegeeza ate ye akuza okukusinga kati ye olaba Abitex si mukulu kati ali mukulu muki bakutuma abakulu oleta Abitex awandula ewantu eddusu ne lisaanuuka kati yakakanyala takyali mukulu waliwo abakadde waliwo omukulu kati ye Abitex kyali tekitegeerekeka musajja wa kitiibwa akuba amakooti ge ate omusajja Maama Fiina ajjukire weetaaga muntu akuwa kitiibwa ate alina nekyaggattako omuntu akwata ddoola kakaaga Abitex yagaba ssente kati ujjukira abantu abasinga bakubalako ssente naye yajja ne ssente ze basajja abakyakwana ne babeera nga ddala mutuufu bagabi Abitex agaba kati muddeyo musome teyepimira bwepimizi naye singa yali agudde nga ku lozeeti singa bali mu baana bana nansubuga rozeeti singa bali mu baana bana singa yagudde ku lozeeti namukwana Abitex bwakukwana weerabira ewammwe agaba ate yakwanyisa ssente tamala na budde anti kyayagala akimanyi anti yaŋŋamba nti nze kati nze ku ndabika yange omuwala mukwane mugambe ki bambi ndabika mbi ye mukwanya ssente n'akwanyisa ssente nti mutono nnyo abantu bagira naga kati kakuwe ku ssente kale osiime ssente naye agamba anyiigiro yali wasali musale yagenda wasali musale kati yalina ebbajjo oyo balina ebbajjo tebataŋŋane wasali musale kati batuukayo olwabakwanga ssente basooka ne babawa miliyoni bazaali oba 3 babawaayo 6 bwe watyawo buli omu 3 ne babawa 3 basooka ne babawa 3 bajjo na Abitex miliyoni 3 basooka ne babawa 3 kati babawa 3 naafubuutuko baya esimu yagikubira mu tooyaalo Maama Fiina olwetagendi oliruddawa tuva ggulu eno sente nfunye ssente njagala ntumira omwana musange wali ku bitaala bwayiise ezange yazitemerako mukulu kati olaba ndi oyo omusajja yakuwasadde obulako kufumba ate yampasaawa ate ezizo yazitemako azitemako ku ddiiru ki nampeereza bambi nampeereza nze nali manyi mukwano gwange temuli mukwano Maama Fiina naye nze lwakuba kale olina haaji naye nze Abitex ono ku keya gyakuwadde ne bwe mufunayo omwezi gumu nga gwa contract
naye gwe nekubuulira obuulizi bakagwawundi abasajja batukuwaana sente ze batuwa otya n'okutyoga naye mukazi gwe toli mukaddo oli muwala muto wa myaka 2. Mama Fiina nga bwe ŋŋamba nze Mama Fiina Noordeen nkuyite abasajja omusajja akukwana n'akuteera akawumbi ku akawundi nga ye asiimye ayagala Mama Fiina tokiyitiriza nga bino byonna biwala ebyobusawo Obuganda tabimanyi ebyekitabimanyi tatidde misambwa na mizimu tatidde kikinaga Mama Fiina gwe kwenfiira naye akawumbi okiwaniseemukko ate nze nkubuulira lwakuba tosobola kukkiriza olw'ensonga omuntu gwe bayita feeriya bw'omunyumiza nti nali nkutte ku miliyoni 10 takkiriza omuntu gwe bayita feeriya nga yadiba tosobola omugamba nti omusajja kuba embaga kati olaba nga ebampa sente zino ali bwe yampa sente zino bangi baawakana baawakana bangi baawakana baga nti nga azimuwa zitya nti amuwe miliyoni 5 kuti era bankubira nti Mama Fiina emiliyoni 5 teri asobola zimugabira yegabidde kati nga Apetex atasobola kunfuna nasobola omuggyako sente zisuka miliyoni 5 Apetex gwotawana mukisa kumbira nako gwesaakwaki naye kati tata w'abaana bange gwe nazaayira abaana nirwaki temulyamuko ekyeggulu at least nani naye nawe ate Apetex agamba omuddize sente ze wakiwulirako wekatoka guddawo ne kamaani katereera nkusiibula Nambwayo omulaba ddi ne Ssuuna Nambwayo ne Ssuuna waŋŋamba mbasinkane era buli muntu aŋŋamba okubasisinkana enze ye kampeyini gye nyina ge magezi g'obulwadde bwabwe gwe ekyo kye mmanyi mu by'osobola ekyo ate okisobola nnyo nkisobola naye nze nandisabye Nambwayo ne Ssuuna basobola okkiriyalinga ensonga zaabwe bantu babiri tebasobola basobola Mama Fiina abantu bonna batuuka nga tebakyasobola kwetunula mu mmunye ebintu bino wakuba biyingiddemu amawulire biyingiddemu social media bambi abantu abo bonna bangu Ssuuna Ben mwangu ne Nambwayo mwangu kati nze nkwadde kale obuvunaanyizibwa onaabo bafunye nze nkubira bwe naaba mbafunye mbaleete bwona bafunye nkubira mbasinkane kubanga ebintu byonna byonna banyigiriza mwana gwe balina ekitegeera omwana gwe baazaala gwozaddemu bannange mulala nnyo abasajja kwebuuza amagezi naye omuntu gwozaddemu omwana bannange omusaayi ogwo ate n'abakazi olumu bakozesa ekyo ne babba ebintu by'abasajja mb'omusaayi tukkiriza tugaane kale nti oba Nambwayo alina mistake we yagikolera oba Ssuuna Ben alina we yakolera mistake ng'era abaagalana bwe babeera nga bantu muntu kya butonde ate ebyobugagga buli omugatta ebyobugagga n'omuntu gw'oba oyagadde manya nti era mulina okutabuka ebyobugagga bitabudde abantu njagala nkubuulire Noordeen abantu batabuse mwe mulaba Nambwayo na Ssuuna Ben nenze obusawo mbumazeemu emyaka kati 27 nkola ku bantu ekisinga okutabula omukwano ne gufa abantu ne batabuka obukumbo ne bufa bya bugagga kugatta bya bugagga mozo owulira amaka gali eyo njagala nkubuulire munyonyo bunga weeyo ololo abantu bakuma bannabo ne banaafa naye nga basula mu nju emu lwa bya bugagga omuntu agamba nti omusajja ono sijja muvya naye n'okuwunzika ng'afudde alekera ebyobugagga n'omusajja agamba sijja kuwunzika njagala afa ndekera ebyobugagga mwalabako sole ya Agwe Kiyingi mwagiraba bulungi nnyo okitegeera kati abagagga batabukadde abantu tebakyalina laavu teriiyo bugagga kati mwe mutunira bano baana bato bannambwayo tebalina kye balina kakalinaako kalina ki ate kalinaggwa senga Ssuuna Ben abadde ne sente yaligambye kanesonyiwe kalina Nambwayo agisigaza oba Nambwayo naga senga alina sente kanesonyiwe Ssuuna Ben agisigaza okitegeera naye eriyo abalina ebyobugagga ebiri mu buwumbi n'obuwumbi naye nga buli omu alinda munne kufa agaba n'ebyobugagga ogambye ensobi eva ku ki kugatta maali kasita okola mistake okugatta emaali n'omusajja nga muli mulaavu
oba n'omukazi nga muli mulaavu n'otandika omufuula nti awantu w'oguze Noordeen pot gy'olina agirinako seya. Yes. Manyi olina okuwunzika obula oyagala oba toyagala. Essaawa yonna manya tolina okuwunzika obula oyagala oba toyagala. Fe abakazi tuwezira kutugamba nti ndaba eyo poloti yiyo. Nti awo nkuguliddewo awo. Tetwetaaga ndagaano. Ati twetaaga byapa. Osonga busonzi. Kuba bukubi simu kugamba Fiina genda olambula essayiti abakozi baba bazimbye oba batereezezza ekyo kimala era ne mba njogera mu bewaffe ngamba tuzimba. Naye nga gw'ozimba kulambulayo. Simanyi sente ziva simanyi. Naye mmwe muba muzimba ffe tuzimba. Era kyeva olaba nti twewaŋŋamya enju oba tennaggwa ne tuyingira. Ate kati kiri ky'oyogedde kye kituufu. Ekiriwa. Era basiba bakugamba nti twazimba namenyeka n'omubuuza wakola kinti. Buuza abazimbi bonna. Buuza abazimbi bonna. Omukazi omuwasa n'obeera naye n'omuteeka mu maka n'otandika okunoonya 10,000 lw'omuwa 5 z'omulekera omutwalo gw'omulekera n'okamirika ne mugaggawa n'ogula pooti esooka ey'okubiri n'ozimba n'okola ki naye bw'otuuka ekiseera nga mwagala okwawukana akubuuza nakusanga na kaki. N'omubuuza waleeta kaki. Yakuga nakusanga na kaki twezimbye n'omubuuza waleeta ki. Senga osanga bwe namusanga era ng'alina akapala ako ng'alina akasaati ako nga nkoza kiro. Naye nze mbibabuuza bwe wansanga bw'otyo n'okola ki. So kati obulamu bw'ensi eno nti bwe tuba twagalanye tugezengako okuba nti tuteekawo sipeesi y'ebintu. Ddala ng'omanyi nti tonneesobola kati nze saawa zino ndi mu mwami wange tumaze naye emyaka mingi naye nze byange n'ebibye. Ebibyo ne bya haji. Nkuga ebyange bye tukoze naye. Tubikoze naye. Which is okay. Okitegeera? Naye ate nina ebyange nganze Namutebisirivya bwe tusoma First Hotel Matugga. Tusome ebyobugagga tugana tusome Kayina y'Omundeeba, tusome Kayina y'Ennamasuba, tusome Kayina y'Ennalukolongo, tusome Kayina y'Awane Kawempe, tusome Ekisaasi. Tusome Ekisaasi apartment, tusome bondi y'emmotoka, tusome Mama Fiina lekera awo ebintu abantu bajja kutandika okunyiiga kati. Koma ku ebyo. Ate bwe tunaabakolera kera balina kunyiiga. Balina kunyiga naffe tubakolere ki munnange naffe tetuwayagala. Mwakola bukozi. Otyo kayina tudda ku bye twakola naye nti tulina faamu nti tulina ebizimbe emitiyana nti tulina amasomero 2. Okitegeera? Yes. N'abanga naye alina ebibye nga ye pasono nga haji. Kati ne bwe mutabuka mulina ebintu bye mwerekeramu. Society temanya nnyo nti abantu bano baatabuka kivula twayawukanako n'atamanya abantu batamanya nti twayawukana kuba temwalina kibalwanyisa mu mawulire. Omuntu atera kumakya tulakumeze tugamba naye omanyi munnange haji nti nze tombubira bwotyo ngolinga nti wanzaala onnewasa. Nina nno gwe nabigamba buli lw'oyogera omutwe gumuluma. Nanti nabimubuulira ne mugamba nti byonna bikole. Oli ne bwaggulawo Facebook account ateekako mukazi we. Ani? Nyina gwe mmanyi ne bw'aba aguddewo account ya TikTok. Agiteekako erinnya lya mukazi we wansi eyo n'aga yaffe babiri. Bw'agula ettaka ye ne mukazi we. Yo kati ye iraavu ye. Mumpunzika gye baliwunzikira okuggyako Noordeen ng'omuntu okuggyako ng'obufumbo bw'obuluzi. Ng'oloze bulogo obufumbo. Tukyasobola kuyimirizawo obufumbo ng'omusajja tomuloze, tukyasobola kuyimirizawo obufumbo ng'omukazi tomuloze. Nteka Maama Fiina, abantu babeerawo ku laavu. Teri muntu akyasobola kuyimirizawo obufumbo nga tabuloze. Tukyasobola kuyimirizawo maka kugamba n'ogamba nti omuntu ono ddala njagala ebyadde tewakyayi laavu ya ddala. Kati oyo alina laavu eya ddala aguddewo TikTok ataddeko mukazi we, aguddeko biki ataddeko mukazi we, kumalo bayitabuka. Lwojja okumanya lwaki wali obikola. Bagenda kwerangira
bagenda kwevuma bagenda kwewemula bagenda buli kimu kyonna omukazi bwakukyawa ayagala buli kyewakola naye kimuwe omusajja bwakukyawa ayagala ebintu bye bimulekere kugamba tewakyali lava eri awo mbadde okunyumiza kino ekyahaji nti tukedde ku makya twawukanye tebaamanya enjawukana ey'ekijentu okiraba ey'ekikungu nti munange omanyizo nnemeseza ombubira kozi buba lyeryabaawula ne haji mbubira ebyekisiru adduka emisinde agoba oli oyimidde n'omuntu munyumene okyajjuka twakolanga ku bukedde ng'atubeerako mujjukira mu pakingi ogenda ofuluma atudde ku reception n'omugamba jangu oyingire muno nti akanindire wano ebyo bimalako eddembe naye bwe twali twawukana olwokuba temwali bya bugagga bitumenya nagamba buga nti amuneyaji nze kati nze njize nkulese nti akati nanga nti ate ondeka otya nka tulina kugabana tutya ebintu nti ebintu bibeerewo abaana bafe ebintu bibeerewo gukwesa ebintu era bwe namugane mugakukwesa ebintu bibeerewo ebintu birina mutawaana era nasigala nabyo era namusanze nabyo nga weebiri nga ate yabyongerako nnyo okay ne mu Uganda muno mwe muli omusajja nga bwe tuladde ku kya Ssuuna nti okuzimba n'omuntu akayumba ne katukuga nti nja kuttira muno okufa n'obutanyagwa nja kuttira ku nju eno ye siteeke y'abannambwayo batuuse nti Ssuuna agamba sirekera nnambwayo nju kuba nange nava wala Masaka nkoze buli kimu okuba ne kalina mu kibuga okugizimba si kyangu nambwayo agamba nti emyaka gye nkoledde ku bukedde akasente kange nange ke nateekako akatono kwali kwerekereza kati awo ogambye nze oŋŋambye wembalabira nze nkunoonye wobalabira ng'oŋŋamba tujja kutuulamu twogere tulabe okay kubanga ekibakayanya byonna byonna enju byonna bya ku nsi addemba okutuula ne bagamba nti awuke nti enju eno nti yeetaagisa ki nti enju tugitunde ffenna okitegeera kintu kitono nnyo nti tugitunde nti egula senemeka nti miliyoni sente bweziti nti kugabanire wakati kwatayiro n'enkwate lyange okay awo tukiraba n'okusedi nti kiba kiwedde oba kale nti gwe waleeta kingi tugabane bwekiti tewakyali akkiriza nti yaleeta kitono akyalinnyo enkanda gwo kozi luli era baali bagenda gisulamu kyenkanyi kati nambwa yalaga nti yaleeta kingi n'olyaga yaleeta kingi Ssuuna Beni agamba nti tewaleeta nze yaleeta kati ale ye Ssuuna Beni agamba oli teyaleeterako ddala kati essaawa zonna bwatujja muyita omugambe nti kabakuwe miliyoni tugeze 2 ogulewo poloti yo tandika okweyiya Ssuuna Beni ekyo kyasoba mugamba nti Ssuuna Beni kabakuweyo miliyoni 5 otandika okweyiya kati enju kyekizibu balina kutukwata bakkirize buli omu bafiirwe tugambe nti haafu wakati buli muntu genda naawe genda okole ekikyo naawe genda okole ekikyo okigulamu kyosobola ozimbemu naawe Ssuuna gulako kyosobola okole ki ozimbemu ne awatali ekyo oyo mwana nambwayo ne Ssuuna Beni bajja kwetuusaako obuzibu okay Mama Fiina nkweyanziza era tukweyanza okutusiibulula buli lwa mukaaga ekyo nakyeyama nange yempeera gyesobola okufuna ewa Allah so nakyeyama okusiiba kwa nnema naye njagala nsiibulule Rosette waali ansomere ku nnamba za Mama Fiina abamunoonya nze ensomereze mwennyini mu kamwa kange ziri 2 ennamba eza Mama Fiina abanoonya Mama Fiina ku nsonga ki mukisa awo ku mukisa tosaaga mukisa oba oli mu America oba oli London oba oli Canada oba oli wa oba oli mu nsi ki oba oli Uganda oba oli wa sooka otambule byonna byoyagala byonna bwe birema ddukire wa Mama Fiina ofune omukisa okay
bampe ku namba okufumba bwagaana buyuga ng'owulira omuntu w'omwagala kumuteeka mu tageti yo ng'otambudde bigaanyi maama Fiina omuntu omuteeke mu tageti yes maama Fiina noonyeza omwana abuze mu nsi muno munoonyeza omwana abuze abasaba baŋŋamba ensekeza nzibikira abasaba baŋŋamba siina kizibu baŋŋamba simanyi biki baŋŋamba munzifuna zivaamu nabbuguma maama Fiina bwe buddukiro ku namba ki ennamba ziri bbiri zokka z'olina ezitali ezo zijjeemu kuba abafere bangi abayita maama Fiina bali ku TikTok bali ku Facebook bali ku Snapchat bali ku Twitter bali ku channel zonna gwe z'omanyi so ennamba z'ensoma omuntu anaaba afunye omukisa wera ze muno omugambe nti ze zino essimu za maama Fiina entuufu esooka eri 0772 0772 45 45 89 89 64 eyokubiri eri 0782 eyokubiri eri meka 0782 0782 95 95 17 17 21 zoogere mu luzungu 0772 0772 45 45 89 89 64 64 and 0782 0782 95 95 17 17 21 21 banaye singa bannange okusoma ennamba mu luzungu baali bagabirako certificate singa oli Makerere senga lwe luzungu senga lwe luzungu singa okusoma ennamba okusoma numbers nga nayo namba nakyo bakireeta mu UNEB singa watuula dda naye njagala olunaku lumu ojja kujja tukole program mu luzungu okuva lwetandise mpaka lwenaggwa osooka kulayira bw'ojja okukakasiza ddala mu nsi njagala ofuna olunaku lumu onkubira essimu ate onkubira ggulu olimu n'ensula nga nkola lihasho saagala maama Fiina weefuula mu bintu bwe bityo nzege kati maliridde kuba Noordeen kiba tetwogeranko mu luzungu naawe wadde mpera mukisa lutonotono naye tugikole ddi tugikole balwakumeka wiiki ejja kati awo ogenda kulwalawo bayi mukama kuume amina naawe abakuume kale bambi kale okay oyo ye maama Fiina Namutebi Silivia omuwulidde bulungi tunyumiza bingi akalulu akakuyisizaamu paka lwatututte ku mukisa nti omuwanguzi ayina omukisa yakola ki yawangula oba okoze eki oba okoze eki oba oyogedde bulungi nzikiriziganya naye nti atalina mukisa osanga omuntu ayasoma walaba Seggirinya yawangula akalulu n'abeera ddaalingi w'abantu naye bakubuuza yali asinga okutegeera mu paalamenti yali asinga ebitabo mu bayisimbawo nedda mukisa okitegedde nambwayo Ssuuna akakodyo ka kutunda nnyumba eyo Mugabane ssente wakati okusinziira ku maama Fiina ekitali ekyo buli omu agenda sigala akukkuluma fiirwe Mugabane naye ekyo sijja kiremerako atusuubiza nti wembafunira bombi batwale bamulabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu mwongere okusiiba temukivaako mweraba.